sajinesiga nari nterekenya mabyange bajinsiba ko bajitwala nakati nonya siterera kweli tugende kweli sansenyo okuddamu okubeera nammwe ekiro ky'olwaleero ku television ABS eba umuze ebiroozo era nga tuli ku program yammwe namwatulira nanga omwonjezi waayo nga vijjo era nga mukola kyakabi nnyo kyabbeeyi nnyo kubanga mwekuumira ku lutimbe luno ekiro ky'olwaleero tugenda kuba n'amabaluwa ge tugenda okusoma oba amabaluwa gali abiri naye nga okusookera ddala njagala okubajjukiza nti program eno ebatuusibwako Sheikh Zaid ow'Emutundwe awo opposite University y'abasawo mulombi w'edduwa awenya agazibu agafaananiriza ebisiraani obulogo n'embeera embi yonna ebekwezinzeeko obutafuna n'obwavu n'ebigenderako kale mwine Sheikh Zaid awali Emutundwe opposite University y'abasawo abe nga akulombera dduwa obe nga otereera ebintu nga bitambula bulungi naddala mu guno omwaka omupya sijja balwisaayo mwena njagala obategeeza nti omwaka guno tulina baluwa zetugenda okuba nga tusoma nga tuzisoma concurrently era olwaleero mu studio nina abaami babiri abaami bano nga bombi bazekwatula twalinako abakyala mu studio ne baatula kakati n'abaami ne bagamba naffe tulina ebyokwatula era ekiro ky'olwaleero nina abaami babiri ngenda kubasaba nga tetunabagenda wala basooke babe nga babeeyanjulira era tuleke tulabe ebbaluwa zaabwe ze bawandiise bwe zaatambudde kantandike n'omwami ali ku mukono gwange ogwa ddyo ssebo amannya go ne gy'ovudde Sempija Innocent okuva Nansana East 1. Okay, ate gwe ssebo bino Mugisha Robert okuva Nansana Wakisoganda Ganda. Okay, mwami Sempija ne balina omugisha tusanyuse okubalaba mu studio. Balina omugisha Oluganda olumanyi? nze ndi Munyankole naye Oluganda lundumanyi. Okay. Kale bampandikira ebbaluwa bbiri bano abaami naye nga bwe nabagamba it's my tradition si kirungi kusoma bbaluwa ate emala eddibwemu nze ebbaluwa mba ngitegedde omulama gweriko ne bannyonnyola mpozi bwe muba mukebeerabidde awo ne mba nga mbajjukiza kati kyenjagala tusooke tuwulirize story eya mwami Sempija Innocent ow'e Nansana atubuulire ekimuleese wano okwatula era ayagala kwatulira ani. Sempija Innocent okuva e Nansana East 1 nzize mu studio za ABS television nga nzize kwatula naye okwatula gwenjatulira mutuufu nagenda nempasa omuwala naye nga twasooka okubeerako boyfriend ne girlfriend ne tutambulamu akabanga nga mweyagala kabanga ki akabanga katonotono ke twagenda nga tweyagala myezi nga 8 natuka nangamba abikooye ayagala okwewa mukubo nga ayagala mutwale eka nange sabeera mubi ne muleeta wake wange ne bate bwe yatuuke wake wange ne tumala akabanga mwaka gwa 2 kati tubadde tutuse mwaka gwa 3 naye ate nga empisa zayina ngenda nzigumiikiriza wamuwasa muyina omwana tetuyina mwana yena maaso kale nabeera n'empisa embi naye ne zinnemu okugumiikiriza nagumiikirizako katonotono naye okutuusa mu kiseera kino yafuna empisa embi yazifuna yagulangule empisa ayiga njige kale twatandika taziina omanyi omukwano bwe guba gutandika kuba kwenyiriza nakwe kuba buwoowo naye nagenda okukizuula nti gye gugwera oba otuyanye ne guleeta n'akatuuyo kale ne binsobera naye empisa ze yali ayina zaali empisa embi 3 zojjukira oba ezaaliwo oba ezasinga okunyigiriza ennyo kubanga yasooka namuwanga sente agenda agula engoye mu katale ayambala atambuleko bulungi ng'abantu naye ate bwe ntuuka eka nga nsanga ayambadde obugoye obumpi obunswaza oba obukusikiriza obunswaza kubanga nalibadde nga nsikirizibwa oluusi nga tuli munju muffe naye ate ngenda okutuuka nsanga atambula ne muba neyiba
ayambadde bugoye bumpi mutuufu nga buli omu yeebuuza oli mukaani ayamba lubi bw'atyo. Yali muwala nga mutototo? Yali mutototo. Era nga bwondaba nange sinze mukule nnyo nali sisobola. Kitegeeza nze kirabika bujja bwe bwakwata ng'olabye ddala bajja mukwana. Era omuntu nga tabubidde wuwa abatamwagala. Kituufu. Kale n'ensonga eyo, ensonga ey'okubiri yali mukyafu nnyo. Omukyala nga mukyafu. Nga mukyafu. Obukyafu. Nengenda nga ngumiikiriza embeera eyo. Obukyafu butya? Obukyafu. Yali tasobola kulongoosa mu nyumba. Emyaka 3 gye mwabeera naye nga tasobola kubelongosa mu nyumba nga nawe tomuyigiriza. Nagezaako okumuwabula naye nga empisa ate takyusaamu naye nenfuba nnyo okugumiikiriza. Obukyafu nga tasobola kulongoosa mu nyumba, obuliri nabwo nga tabwala bulungi. Kale mu mbeera ng'eyo neteekako okugumiikiriza. N'aba n'empisa endala ey'okusatu eyasinga okunnemerera. Nga bwe ngenda ku mulimu mba nvuddeyo n'ensanga ate nga mutamiivu. Mutuufu nekimpisa bubi nnyo. Yali anywa omwenge okwabula obwabuzi? Simanyi bika bya mwenge byalanywa. Ndowooza yali afiisa ku zaakameeza ze namuwanga. Kale nze bwe ntuuka nga nsanga omwenge gagumpunyirira, nze ndi musajja sinywa mwenge. Kale embeera eyo nenyigiriza nnyo okutuusa lwe namugamba yeeyiiye afune ekkubo lyakwata nange nfune lyenkwata, nja kufuna omukazi omulala naye afune omusajja omulala. Lwali lumu nagenda okutuuka nensanga ng'ayagaddewo ebisumuluzo ng'abirekedde baneyiba ne babimpa. Ngenda okukebera mu nyumba nensanga yayitisa ebintu byange ebimu ebyamwanguyira okutwala. Nange tekyannuma nnyo kubanga nali namukooye n'abitwala ebintu nembeera awo. Mu kaseera katono ate ngenda okudda nensanga ate yakubye edirisa n'ayasindabirwamu. Kale nekinyongera n'akubbeera. Ate teyabba teyafuna kuyingira wabula olw'obusungu ndowooza yakubba edirisa n'ayasindabirwamu. Ku ssaawa eno landlord ali mu kuŋŋamba nsasule edirisa ndizeemu. Ekyo ne kyeyongera okumunkyayisa naye bw'abeera eyo ankubira amasimu. Bwankubira amasimu nze amazima bwe mpulira eddoboozi lye essimu nga njijjako kubanga enamba ye nagidiriitingamu. Wamukoowa? Namukoowa. N'olwekyo Nayigaga Agnes nzize wano mu studio za ABS television okukwatulira onveeko nviireko ddala. Genda onoonye abasajja abalala nange noonye future twawukanire ddala tuddamu nakundowooza mu birowoozo kubanga sikulinako suubi sikulinamu mwana nesonyiwa okuva olwaleero. Gy'oli nkimanyi nti ondaba era n'abatulaba bangi abatuwuliriza naye nesonyiwa nanakulaba nga tolabye agezeeko okukuwabula. Nayigaga agezaako okunkweka simanyi na waali watuufu. Kati oyagala kumanyawo? Seetaaga kumanya kubanga namukoowa. Njagala nkubuuza ekibuuzo nga tetunabagenda wala. Yennyabo. Nayigaga teyali mwenzi kubanga mu mize gy'alina tuyogedde ku bwenzi. Nayigaga ayinza okuba nga yali mwenzi naye nga tabundaga. Naye ate wamukwata teyali. Obugoye bwe yayambalanga nabwo bweyongeranga okulaga ekiri munda. Obugoye yabwambaliranga ggwe? Yali badde ng'abwambalira mu nju naye ate teyali fulu. Naye ate nga si kubutambuza ate n'omalako ekyalo n'ogenda simanyi ogenze ku kyala ate n'ogendera mu bugoye obumpi. Omuntu alina okwewa ekitiibwa yekka. Naye ngenda kukuddira banange abalabi baffe abalungi yoyo omwami Sempija Innocent ebizibu byafuna mu Nayigaga Agnes. Nze mbiraba bali support yakuba kakati abasajja abamu bambala ebiwanvu bagamba oli mukadde akati ono yayomba ati bambala bimpi kati abantu bakole batya twesibenga Gomez tukolenga tutya. Ate naye kirala obukyafu twatulambulidde obukyafu bwalinga butya nga tayoza talongosa nyumba. Yali talongosa nyumba n'ekitanda nga kikyafu. Kati gwe tasobola kukiyonja? Omusajja abaako emirimu gy'akola n'omukazi abaako emirimu gy'akola kubanga omukazi tazimba nyumba. Ebyo bya zamaani.
omusajja asobola okulongoosa wakabanange nga tulaba bulijjo abasajja nakwata keeyo nayeraera compound omukyala bw'oba ogenze kufumba nayalako ku buliri twaki ogamba mbu nno omusajja alina kukola bino omukazi akole bino ebyo byadda kale gamba nti ze principles zo naye tekigana kuyambako ate olumu munnange abaana bawala bagenda ne bava ewaabwe nga tebasomeseddwa nga kuteekateeka waka okitegeera naye kati gwe bw'oba okimanyi nga kuba nsobodde wali omusingako ku bukulu oyinza okuba wayita owasanko naye si nsonga bw'oba okimanyi nti bibeera bityo muno omuyambako n'omugamba wange obuli tabunyiridde twabukunkumudde bulimu ettaka oba bwe bityo ne bwe bityo oba bweyonje n'ebigambo bwe bityo omuntu omuyambako nga munno kyenjagala okugezaako okutangaaza omutesitesi omuwala bw'aba ng'anoonya obufumbo alina okugondera ku mateeka ga bbaawe naye ate bagamba nti sifuge bw'afa azunga genda ofe ng'ozungira eyo tokolima genda onoonyere eyo abasajja abalala naye nze nakuko okusinziira ku mpisa zo genda toddangamu nakunteeka mu birowoozo byo sikwagalira ddala okyaye naye nayigaga Agnes kakati ebyo ebintu byokola ng'ebyo kasuka amayinja ku nnyumba z'abendi bajja kusiba walibadde obyesonyiwa n'obanga ofokasinga ku bintu ebirala oba okufuna omulimu oba okukola ebintu ebifaananako bwe bityo bw'onootandika ogenda ng'okola effujjo ku Innocent ojja muleeta obusungu naye bw'oba okyamwagala nze manyi ojja bukyabuziba abantu basonyiwagana bw'oba okyamwagala kwata sengaawo omutwale wa Innocent mwogere bijja kusoboka ojja kukaka namaze ebbanga ki nga mwawukanye tumaze emyezi 5 ekyo gyokka agwe kakuteeke ne ku poozi kansooka enzire wamwambe balina omugisha ssebo gyebaleka oba tubogere lunyankwe twogere oluganda tuli ku ttaka lya kabaka kale nyabona mwebale nnyo abatuuliriza wano baba batulaba tuli live abatulaba kale abatulaba bonna nsanyuse nnyo okujja muno mu studio za ABS television naffe tusanyusa okubeera nawe abatulaba ku ABS nze nazze nsaba njagala kwatulira omukyala wange omukyala gwobeera naye omukyala nali mbeera naye twawukana wali wamuwasa oba ng'obeera bubeezi nali namuwasa okay namuwasa mabega g'emyaka 2 namuwasa omukyala oyo kale tiyampisa bulungi nga nze ng'omuntu wamuwasa bbanga ki aweddewo emyaka 2 mulina abaana tulina omwana omu kale omukyala oyo namuwasa bwe namala okumuwasa nemutuusa ewaka bwe namala okumutuusa ewaka omukyala n'atandika okuyombayomba n'abantu nebuuza bwe ki ekikuyombya kale nga ndi okuyomba n'abantu ki baranwa nga bavuma oluusi ng'oli ayanisa engoye nga kuwaya nosanga ate ye nga zijjewo ate nga newaya oluusi nga sinaye yali wafujjo bufujjo nimbuuza ate gwe bw'oba oyagala okwanika lwaki oyombayomba n'abantu gwe naawe nyiganyigago oteekeko oyo oyanike kale omukyala nampisa bubi n'abantu netutakwatagana bulungi nga balirwana abamu bona babakyaye nga batandisa otukyawa ote ojjukire bwe mba muli ku muzigo mba mulina okukwatagana bulungi n'abantu abali awo ku muzigo kubanga oyo neibawo yasooka okujja okuyamba ng'ofunye obuzibu kituufu nga tiwali muntu omulala agenda okukola ki okuyamba okujja okuyamba omukyala nampisa bubi omukyala bankugambe ntya simanyi yampisa bubi omukyala nange ningamba kankutetenganyize nkuzeeyo omukyalo kubanga nali nina mukyalo ennyumba yange ningamba ngenda kutwala mukyalo wamugamba genda mutwala mukyalo wamujja kuno ku kibuga ojje kuno ku kibuga kale mwe namugamba omutwala mukyalo ng'omukyalo w'emputu n'agaana n'agamba nze sijja kugendayo mukyalo yali mu kimusoga yali mu kiga bajja kuba kibuuko gwe nimugamba lwaki kyenkugamba tosobola kiwulira etawuno ekulemye kakati ogenda kusobola ki
twali mu kyalo agamba nze sijja gendayo analayira walayi sijja gendayo kyenakola ningenda nindaba muzeeyi wange ningamba muzeeyi nimugamba omanyi omukyala nemye nagamba mukyala akulema atya wali wamusasula biri ebyente biki nali namusasula buli kimu ewaabwe nga bamanyi nagamba omukyala akulema atya nagamba omukyala gwentaddemu sente zange genda osooka omuleete ofune engeri gy'onoomuyiyayiya yonna asooka ajje twogere naye nenze gy'omukyala nimugambako bwenamala omugambako nti tulina okugenda mu kyalo ng'omugamba nti ogenda genda naye mugamba nti njja genda naye kale bwe twagenda mu kyalo tunyonyola bulungi muzeeyi n'agamba mukyala gira omuleka akakane omuleka ewa tatawo wa tata wange gira omuleka akakane bwe namuleka omukyala namuleka mu kyalo ate mu kyalo yakulira ddala ebintu ebibi nnyo 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 ate wasezaalawe ewa muzeeyi wange anzaala yavuma muzeeyi ngu ye ngu talina magezi ng'afaanana n'omutabanyi yegwe ogamba mwana yabagatta kale nekimalirako ddala n'emirembe yava kutya okumuvuma bayomba tebakkanya kale oba ye muvumi buvumi muzeeyi kale nga bwolabanga omuntu awabula abaana be amubala ng'omwana waabe yali amuwabula nyabo kino oleka kuyombayomba n'abantu bwe yatuuka yira omuzeeyi gwasigala nga gwe gumu n'amugamba nawe ofaanana neki mutabani wo temulina magezi muzeeyi n'ajja n'angamba muzeeyi bwe yangamba naye nga kituufu temulina kati waayi kale genda mu maaso n'emboozi ekyo sijja kyongerayo kubanga ye bwe yabalaba yakimanyi kubanga omuntu tosobola musensingira ye alina okuba nga yesensingira nayongerako n'ekyokubiri bali haliwo awantu we balimira kati ngaaliwo omurano ayina bwalima murano awo ne bamugaana okulimawo kati bwe bamugaana okulimawo najja nakozesa kirimaani ono wange ye ngaakolenga kirimaani ne bamugamba nyabwe awo wantu bogenda okulima siwawo babagaana okulimawo n'agamba nze munzijeko kawawa nze tumujja kundeetako olugezigezi nze ngenda kulimawo kati nga bakyaliawo nga yakeera 12 natandika okulima nali siriiyo natandika okulima bwe yatandika okulima aja defense w'ekyalo namugamba nyabo abo bantu babagaana okulimawo nagamba wegenda biki byokola tolina na magezi defense nagamba ono sijja musobola nagenda bugenzi ku poliisi kati bwe yatuuka ku poliisi naye nabagamba bye bamugambye kati poliisi nejja yamugjawo ngaemukuba n'emiggo poliisi kyamugwanira oyo ayagala okuvuma ennyo yamugjawo ngaemukuba n'emiggo yali ayina omwana nga genda mu mwaka kati omwana oyo okutuuka ku poliisi nagamba tumujja kuleka omwana wange bweru nyina okuyingira naye poliisi mbamugamba nagamba ateeka n'akaana gwenyingira nako ngenda katuga nkatte akaanako nebagamba banayiyo nebagamba ono omwana yawasa mukyala ki ono omukiga ngaasusse kale nebisasamaza abantu kitegeera mami nebisasamaganyiza abantu nebikola bubi nange gwe kungamba nebankubira esimu nebangamba omukyala wo byatukola eno tebinyuma mukomera yasulayo bwe yamala osulayo enkeera muzeeyi n'agenda n'atwalayo sente n'agamba ono mumanyi mukamwana wange omugjeyo mukomera emisango njagala mu kansolingire wano tubimale muzeeyi bwe yamala okumugjayo nange nimukubira esimu nimugamba omanyi nnyabo kyogenda okukola genda sente muzeeyi ze yasasudde mu kkomera simanyi oba ogenda zijjawo ogende ewamu ozijjeyo osasule muzeeyi sente ze bw'oba owulira ate mukyala wo gwosasuza sente anti yankola bubi
wali wa mchawa kwegamba kale nali na mchawa mu mutima gwange kubanga ebintu bye yali akola byali tibinsanyusa bulungi okiwulira naye kye yakola kimu yagenda nazijjayo sente nalisasula muzeeyi kati ngaweddewo nga emyezi ng'esatu ena kati nagenda okuwulira ngwate ngwali mu kwogera nguwano wagenda kumulema ngutagenda kubeerayo wange nze nensirika sayongera mu puroguramu ndala aweddewo wamulema agenda kweyongerayo simanyi oba gye yali aligenda nagenda okuwulira omulundi ng'aweddewo wiiki nga bbiri ngwate asubye ebintu by'omunju byonna ebibyo byonna mukyalo talina kye yalekayo talina kye yalekayo siya kozi bamuyita nti watubulidde manyi bamuyita asingwire prosi n'agenda bwe yagenda n'asuba buli kimu kyonna n'agenda ewaabwe kati okutuuka ewaabwe ate musanje n'atandika okunkubira amasimu muko musanje ate jangu tugonjoleze n'ensonga twogeremu abamukose musanje oli yawasa muganda we yawasa muganda we ye yali ankubira amasimu kubanga yagenda oba yatuukira wa muganda we n'atandika okumunyonyola buli kimu kati nebaagala nti nimbagamba ono mukyala maze naye emyaka 2 kyendabye nkirabye sikyayagala kale nimpulira ddala nga mu mutima gwange nkoze eki mukyayi ate mukooyi owulire omanye okukoowa omuntu kitegeera kati nze mbadde nzize ku ABS TV oba ali mukunda mwawukanye ebbanga kikati twawukanye nga mu mabega y'emyaka 2 kati aweddewo omwaka mabega y'emyaka 2 awaddewo omwaka kati tomuwulizanga okuva olwo omuwuliza ajja nankubira amasimu ali mu Kampala muno ali mu Kampala akolera saidi zeeyo Wakiso okiwulira akola bwa house girl kati nze bwe nalabanga bitabuse ningamba omanyi bwe yava mu kyalo nenzija nimulaba bwe nalanga bitabuse nimujjako omwana wange bwe namujjako omwana wange nakkiriza omwana namumpa kubanga omwana kati ali mu myaka 3 omwana era namutadde ku ssomero guno omwaka kitegeera guno omwaka kati omwana ali mu kusoma kale nawasa omukazi omulala kubanga nali sisobola kugumiikiriza eryo ebbanga lyonna nze sinafuna nali sisobola kugumiikiriza eryo ebbanga lyonna kati kyenakola nimpasa omukazi omulala bwe nawasa omukazi omulala ate natandika okundingiriza ati abeera mugundi kati mukamooli olwo weekend yali takola kati olwo weekend ng'atandika waliwo neiba nga aconnectinga naye olwo weekend natandika okukola ki natandika kujja ng'andondoola ng'andingiriza nangamba ti njagala kulaba ku mwana wange okay kakati bananga balabi bafe abalungi abali ku ABS TV tugenda kuwumulamuko kati tukole ku ssente za mukama wange atuteekamu sponsorship mweno program era tube nga tukomawo nga tumaliza story eno yali basa gyenesiga nali nterekedde amabyange baginsiba ko bagitwala nakati noonya siterera